Njagala kutulamusa guno okulamusa mwenna mikwano gyaffe bwe tuli mu buwambi abatava ku show eno. Njagala okusaasira mwenna abayita muzibu, njagala okusaasira mukwano gwange chairman waffe ow'Emubende Nakibingo olw'okufiirwa muganda juzi yafa wiiki eyo, yafa nga atwala omwana ku ssomero pikipiki ne waliwo pikipiki eyabika omupiira opposite side nejja nemutomera nafa. Njagala okumusaasira, njagala okusaasira ab'ekika ky'endiga naddala w'ekitiibwa Joyce Bugwawo gwe tumanyiganya obulungi olw'okufiirwa jjajjaabwe omutaka Engineer Busa eyattiddwa Erungujja mu bukambwe obw'amaanyi. Nze ekyo kikyankutteko ennyo, neera njagala n'okwebaza omwana wa omusajja boda boda Semwana n'abalala abagoberedde abatemu ne basobola okubakwala, nesobola okufunako ekifaananyi kyendaba tugezako okufuna kiba okugumukisa gw'amaanyi. Era kyengamba ennyo nti abantu abasinga oluusi okuyisaamu abana boda boda ab'amaanyi twali badde tulwana ku improvinga industry eyo, nti ku Jeno Katumba Amala aba boda boda be bamuretrievinga kumutwala mu ddwaliro era noono be basobodde okwantegeera nti bano bwe bati ne bwe bati. Ekyo ekirala kinakiizeemukko musomesa wange ku university aganaga nti nobody is too rich to be enriched and nobody is too poor to help. Mbuteri muntu mugagga nnyo nga teeta kuyambibwako ate terimu abatasa kuyamba. Nvuka boda boda bwe yalaze lwaki yagoberedde n'agamba omugenzi nibadde aleetoka mukubidde kajjambo nga mukwano gwe n'akulaga nti bw'abadde mu covid abadde amubeererawo mbu yamubeererawo nnyo yino nga kalagerwa nti mukwano gwe bwe buntu bulijjo bwenjogerako wano nti okutunuulira buli muntu ng'omuwa ekitiibwa, okutunuulira buli muntu ng'omulaba nga agasa, okutunuulira buli muntu nga tomuyamba lwakuba enkyajja kuyamba, tomanya kiyinza kubaawo. Ekifudde ennyo mu ggwanga lyaffe nti kati abantu beerowoozaako bokka, beerowoozaako nga famire zaabwe. Walayo nti nga numwa ne bamugyayo ne Mundu ng'alumba kubanga wakutte ku muntu eyali amukwatiddeko. Egyo bata patriotism. Abazimba patriotism endala mulimba patriotism gye tulina okuzimba yeeyo. Omuntu ng'akwate ku munne nga talina busobozi noono naye enkya guwadde support enkya ajja kukukwatirako. So we can now add the dots olw'okuba nti omuvubuka ono oba omwami ono yasobodde okukwata nti n'ow'ekitiibwa yali tanoonya kubanga abasinga omulaba abaagaba ennyo emmere mu covid baali banoonya bululu. Naye yali amwa kubanga alaba omuvuka boda boda abatakyakola yalina obwetaavu. So mwenna bannansi bannayuganda ekintu ekyo tukigeko. Ekyokubiri kyembadde ntunuulira ennyo abantu abatta abantu ate abatta bennyini tebatta abo bebawalana abatemu bagukolanga mulimu mercenaries. Yes, nti bakutumye kati omuntu atta oba akola obulabe ku muntu gw'atamanyi gw'atalinaako Luganda atabadde mukwano gwe mbu yamuliddemu olukwe gw'atabanja karakita eyo eba erina ejja ekula. Ate abo abaana abo bangi nti tulese abantu abamu okubeera vulnerable, okubalekera ensi neefa neeba nga tekyafa ku bantu, abantu ne beekyawa. Sente zibakolera si nnyingi nnyo. Waliwo mmoyi tebabegayogera nti emitwalo 5 bakuttira omuntu, emitwalo 10, emitwalo 5 kakadde. Waliwo lyagamba yali agala bamuttira oli yali kinyumiza juuzi eyo ne bamusaba miliyoni 4. Tituwe miliyoni 4 tumukuttire. Naye miliyoni 4 nekibagenda okukola bamanyi obuzito bwakyo. It's literally nti abantu tandiko
nga okuza abaana bo era nze nyina issues n'abantu abatwala abaana bato mu boarding school. I don't agree with that. Nti omwana tokuza mwana n'atakula kuba abantu ekisingo bafuula abalungi kwagalwa. Oli bamuwa okwagala naye no even loved bamuwa okwagala bwe mwagala afuna okwagala naye n'akugaba. Kyogambye nti ensi yafa kyekiviiriddeko abantu. No, it's inze emitima okuba nti gyakola. Omaife buli omwami Museveni omukisa gwampadde kubeera nnyo makomera. President Museveni. Yes, ogw'omukisa agumpadde. Mukumira ogenza emirundi emeka? Mbadde mu makomera emirundi esukka 10. Oh. Teri komera lya mwami Museveni gye sibiddwa. Teri region ya Uganda musibaddeko mukomera. Ogambye nti ogw'omukisa? Kuba olina byoyiga. Nsinkanya abantu sabagamba nti Sobbi muyita mukwano gwange. Sobbi Ettemu yafa. Nti Sobbi nga tayinza kunkola kibi. I met him in jail. Komera erina omukwano gwe likola. Kali nga ma prison oba akatuuka waliwo ekiwandiiko ekigamba tolangira munno musango. Kakati ekyo by the way kikisinga wa bondingisa. Nibagamba oyatta abantu 10 tosa kimulangira kati ne kikubula mu butwe onosima kati ne mubera mu nsi ya mwendala and you make relationships. Nzi teri mubbi Kampala basoa pikipo oba kwalene ku motoka yange taliyo okujonga nategedde era sa twakoledde wano no bayita konoki nga bakozambushi zaabwe ogambye mukisa. Yes nti lwaki nti nayogeranga n'abaana abo notuka nombuuza wakoma kyenkana wasoma kwenkana ki nagamba nasoma okutuuka mu P3 lwaki nti anti-sente nezigwawo kakati waliwo bino ebyali treatment za gundi muzadde wange nabagoba ku mirimu muzadde wange yali mu ddwaliro n'agenda nga teri ddagala n'afa nga teri atukwatirako ab'enganda zaffe abalala ne bajja ne babba byeri yakoze eki alese ng'olaba nti society olw'obutafa ku bantu kyekyo lwakyali wano njogedde n'abawala abeetunda ogenda omusanga nga yave ewaabwe. Society zonna zirimu abantu ababi. Gano Katumba Amalaba yayita the bad guys. Anti yegambye what creates a bad guy? What creates a bad guy? It's creating a bad guy is the environment that shapes him. Abantu abolaba abatobye nnyo wagagala nze sinagita era bw'omwini yamugutagala kola ki kumuzanyirako niyo omuntu go bayagala abantu golaba ayina ekisawo gy'omutunuulire tasobola kubanga kijje from the blue ekisaba ayina gyakijje waliwo yamukwatirwa ekisa society gye twatta eyalinga nga omwana bw'aba ayina amagezi nga bw'agenda eggombola lyewaabwe lisobola okumwa basare district yaabwe esobola okumwa basare nti abantu abo baggwawo kati olwaleero buli basare etwa ku district abaliwo bajagala ejja ku ministry abaliwo bagikola ki bajagala buli ani yasooka embeera eriwo yonna bagita on your own yeviiriddeko yes nti oli ku lulwo falulwo teri afirira kale walabya aka video akomusajja yasanze abekalakasa n'abayita mbuyise ekagadi ruyare ngoli muntu bro tuna video gandi nje kwanjagala mulabeko noyita mu munumani kati mukoze eki sigwa abasokutta ekintu kiyakoze yekyawa wado amradi yafuna omulimu abayakola ki yekyawa tuyina okuddamu okuzimba era ffe twagambira abantu nti okuzimba okwetaagisa kwonna tuyina kutandikira ku family. If we don't start from the family we are finished. Tandike ku family. Patriotism gye tusinga yakulaba olinga buli omu akwata kuki mune sijja kukkiriza ogweyo. Kale tweyanzege Harold KAIJA sabawandiisi w'ekibiina ky'FTC katu ulabe ku Honorable Johnson Myenje Senyonga tusanyise nnyo ssebo buuza abalaba Soul TV tutandike program twogere ku mbeera eriwo mu ggwanga olwaleero enyamiza erimu ettemu erimu abantu okwekyawa n'ebirala bwe bityo. Mbalamusizza mwenna bannyabo ne baseba batulaba ku Soul TV. Njagala kulanga okwebaza mukulu Apollo olw'omukisa guno ate nyaniriza ne mukulu KAIJA
ali mu studio. Njagala okusaasira Obwakabaka bwa Buganda, abafamire ya Engineer Bosa, Omutaka Lwomwa, ate n'eggwanga lyonna okutwalira awamu olw'okufiirwa jjajjaffe oyo, n'abafiiriddwa abalala mwenna mbasaasidde, n'abafunye ebizibu ebitali bimu, nga twebaza Katonda ate olw'abo abakyali abalamu. Mu mazima amatuufu, omulamwa gw'oleese gwo mutuufu mu kaseera kano, naye bingi by'oyinza okulowooza ku mulamwa ogwo bw'obanga ogenze Buziba, kubanga abaana bangi abaweereddwa ebyokukola ne bajeema, abaana bangi abalabuddwa engeri gye bayinza obikolamu ne batabikola, bannabyabufuzi bangi abalabye embeera eyaliteredde naye nga bw'etereera bo tebaganyulwamu ne bateekawo emiziziko. Kale olwaleero olabira ddala ng'ebintu lwakuba obudde buba butono nga bigazi, era nga bw'obissa ku lupapula bikwetaagisa essaawa nga 4 ng'okyali ku mulamwa gumu. Muganda wange owulidde ng'alambika bulungi abaana naye edda abaana tibaali exposed mu mbeera bweti, abantu tibaalinanga mululu nga bw'ayagambye nga n'abakulembeze tibaba na mululu. Oli ne bamugamba waliwo scholarship zonna ne bazeewa, oli n'agamba waliwo basale ne bazeddiza, omwana ne bamusasulira school fees n'azireka mu ssomero, omwana n'agenda kubanga waliwo okunywa enjaayi. N'olaba nga ebintu byonna biringa ebyewuuzise. N'olwekyo bw'olaba ettemu ng'eryo, bw'olaba ebintu ebikolebwa, olabira ddala nti obuvunaanyizibwa bwe tulina okukola ng'abakulembeze bulina okuddamu okusukka kati we tulowooleza. Ebyokwesaasira birina okuvaawo kuba kati security, mukulu Apollo ne muganda wange onakkiriziganya nange, waliwo ebintu kati gavumenti yayogera dda kuleeta nnamba ezirondoolwa era zezitandika, naye olaba n'emmotoka za gavumenti zokka tezinnafuna namba plate ezo, so nga kyalibadde etteeka nti mu wiiki emu ennamba ya gavumenti yonna eb'ekidduka kya gavumenti kitannafuna nnamba eyo tekijja kutambula. Mu myezi 2 tubawaddemu aba boodabooda tuzeekengedde nnyo anabatannafuna namba eyo digital number plate teri kuvuga. Ebintu ebisoboka nga byangu kuba lwojjogera nagati basale ku kamera, ne mugamba kamera naye bati bayisazeeko. Ani azimba ekizimbe ddala n'omuteekako nga nteekako kamera 3 ezitaweza na $500,000 ne zimulema ku bizimbe ebiri mu Kampala oba mu bibuga byaffe byonna ebitwetoolodde? Waliwo ebyetaagisa okukola. Abantu bamweka abakulembeze abafunye omukisa gw'okuweebwa street lights, ebitala by'oku nguudo, n'olaba nga ddala bibulira mu mpewo. Ebintu ng'ebyo bingi ebyetaaga okutunuulira. Nawulidde mukadde waffe omu ng'agamba tukyusizza basaayidi abakola kunoonyereza, naye nga obuuza saayidi yakoze omulimu gwe n'aguggusa, oba bw'atuuse mu makkati awo waliwo amutabudde. Kati owulira tuwezaayoza omwami oyo ne ttiimu eyagumye, naye lwaki abantu tebasobola kuguma? Lwaki omulala omuntu bw'alaba awoza tebinkwatako? Ye omutima ne bwoba gwafa gwakufiira ku oyo. Nalabye nga waliwo okuddamu okuzimba obuto abantu baffe, kuba nedda abaavu baalingayo, abataasoma baalingayo, naye ng'asobola okubeera ewaabwe n'anywererayo n'alima. Naye kati waakiri omuntu adduka ajje mu kibuga afuukire abantu ekizibu, naye ng'ewaabwe gye bamuzaala gye wali n'ettaka ayinza okubaayo ng'asobola n'okulirima tibalibbye, naye nga bonna kati yafuuka ngombo, baalibba. Oyita mu byalo n'olaba ensiko era ensiko newalizibwa n'abantu okugenda okugibba nga abaaligirimye abakyali n'amaanyi baddukidde mu kibuga. Omulimu gwa boodabooda bwe ogamba okugutereeza mu Kampala, mukulu KAIJA n'anzikiriziganya naye ambuulire kuba naye wa mu kibuga, tutereeze ekibuga tuteekewo siteegi, wabeewo omukulembeze ani agivuga, ogenda okwesanga bagati tekijja kusoboka. Abo balonzi baffe tekijja kusoboka. Awo waliwo alina booda 10
waliwo alina boda 5 naye bw'oba ne boda 5 bwe baziwandiisa zikyuka okuba ezizo ye gwe omwana n'osanga kati waliwo ne bayita simanyi Lubyanza ye atambula butambuzi ku kkubo tosobola na kumumanya yavuga okuva emukono ali Kampala alina Tete bwembanga nkutegedde bulungi ogamba nti obaoliawo si kya kunenya gavumenti oba ebitongole bya security okuba nti tebikoze kimala okumalawo ettemu oba okuziyiza ettemu lino oba okulikendeeza naye ate obaoliawo n'abantu ngaffe sekinoomu tulinamu obugayaavu ugambye nti abamu obaoliawo yandibadde ayina n'ekyokukola tasobola kikola ogamba nti kigazi nnyo okusinga obaoliawo ekyokutunuuliza gavumenti eri mu buyinza nayo byokwerinda ensonga eno ey'ettemu. Kubanga gavumenti olwayo gwogisaba bitongole bya poliisi ebinoonyereza okulaba nti bimalayo okunoonyereza n'okulaba nti bo biva mu politics waffe ono waajanga okwekule poliisi ezireeteddwa zisibwe mu nkola kuba babagambye nti kuwandiisa digital number plate baveeyo bagambe nti guno omwezi gwonna basobole okulondoola gundi alagawa kuba olwo yagamba nti bakulondoola ne bamanya gy'olaga kati oyo yabadde ne number plate era omuntu nga naakutta naye kati kyayanguye ng'olaba enumber plate babadde bagikyusizza just na sotepu aka black kati ogenda kugigoba otya ogoba onoonya UBF nga yagifudde dda UBE olutuuka wali stop akajjako mu dakiika emu twakogeredde siga nti yakafuuye langi agenze amaze okukola obulabe ebidduka ebisobola okuyita wafunda n'owatayitika biteekereko nnyo essira naye wano bitubyogerako tetwogedde elementi ogenda okulaba enkya teri abirondoola reflector enkya teri abirondoola okubeerako n'amannya nina omukulembeze wa booda gwe nalaba nga insistinze buli booda ebeereko eno agivuga nga kuliko erinnya lye ne uniform ebyo gye byakoma ensinga ena tetujja kunenya bakulembeze bokka naye naffe twenenye kubanga tuzannyidde mu bintu olw'okwagala okufuna ebyaffe nowesanga nti omuntu oyagala ati nsaba babooda kasita bannonda kuba kasita yafuuka industry ennene mu kifo ky'ogitereeza tuzannyiddemu nzannyire ate nga industry kuba kati omuntu kizibu nnyo okweyambisa emmotoka mu kibuga ng'anaakola obulabe kubanga olwajjaamu kebe eno waffe mukono omanya nti we bajja mukwata ekintu kyonna kyangu kyalina okukozesa kidduka kya boodabooda kuba kiyita ne pavement kiyita mu kakuubo mu motoka mu makkati enfunda ziyitamu n'olwekyo tulowooza eindustry eyo gavumenti egiteekeko nnyo amaanyi ate naddala abaana bano abavubuka obasanga bali 10 ku stage naye juzi be nabuuza naye gwe wamwe ddala ettaka lyaggwayo naga gyeriri naye ani agenda okulima ffe twagala bya layisi mangu ng'oyo omukulu gwakugambye omuntu ne bamuwa $1,000,000 n'akola obuzibu kuba kati abalina ssente batwala omukisa gw'okugulirira abantu be balaba nga basangiddwa mu fields ezo bali idle akati bwe sigulirira ono n'agulirira ani kale nolaba nga kyabulabe nnyo ate nga toyinza gandi olw'okubanga abavubuka bangi kyekizibu abavubuka bangi twalibadde tukyenyumirizaamu nga money power amaanyi ge tulina ng'ogyeko okuba nti abamu tibasomye naye bangi nnyo mukulu KAIJA ewaffe eno mu byalo abazadde balwana n'ensiko n'osanga mukyalina yiika 10 senga awo taliiko alima taliiko akola naye ate wajjayo okulimba bamuwe ayagala kulibba dditunda era olitunda kudduka kujja mu kibuga n'ayagala okukyakala ekimuwaliriza okugenda mu mize gyonna gye banaamukozesa kubanga yeetaaga ensimbi ate n'okweraga okw'abavubuka ng'ennaku z'obwe kuli. Kale tuyazege honorable katusoke tukomewo wano mu studios honorable KAIJA ndoza honorable Johnson Mayanja Ssenyonga ina kyajjeyo ekya ensonga y'ebyobufuzi security of course ensonga y'ebyobufuzi naye okuba nti tutobese nnyo ebyobufuzi mu nsonga ya security ate nga nkulu nnyo etukwatako obutereevu nti ate yo ekatinga cross security bebanga teri nywevu nebyenfuna nabyo ebikosa butereevu ayogedde ku kya abagala obululu nenga balemeza incidents zonna zetubadde nazo ezamadda ziri mu boda
kiki kitulemye okutereza boda kiki kitulemye okustreamlininga industry yo netukakasa nti wakiri ekyo tukimaze kati katulindirire ekirala banayita wala honorable Muyanga Ssenyonga bateyebuuza lwaki omuntu alina gundi boda ebitantagala kuziwandiisa kubanga tayagala tegeere mbuzize lwaki tayagala tegeere mbuzize enfuna gye yafuna ssente eri etya azifuna mangu ekuba bwekijja guni nanyina boda ebitaano Apollo ayo awereza ku TV yazifuna atya kakati eyo okutambula nga tudde emabega abaganda agamba muntu akatali kabboka alya amagombo okasuka mu mulyango kubanga tewakabba bw'oba ekintu wakibbye okirya weekwese monitor eyina gundi erunninga ku Twitter Daily Monitor opinion poll ngebuuza bitongole bya government kibyeweesiga yataddewo executive parliament judiciary wenasembeddeyo zaade sanga 7.5 ogw'ekiro nga teri aweza bwesige bw'abantu bitundu 5 ku 100 5 kuba nalaye nga abantu 88 ku buli 100 nga basekaga wesigane ku bano ebitongole amasiga asatu agakola government abantu tebagayina mu bwesi no statement nene nga abantu ebitundu 12 ku buli 100 bebesiga ebitongole bya government naye abo bebo ku social media no abakubyaka bosi bantu abakubyaka ku social media ngwe an opinion poll social media gibaita X omanyi kika ky'abantu abaliyo kibategeeza omuntu asobola okuwandiika n'okusoma kijja kitya mu kino no anti akati eyo nayo you have a set up a determining kikiri wansi security teri mu line ya executive lwaki tonenya bannabyabufuzi abagamba nti abo balonzi baffe mubakwata anti kati ndi mukugamba abona ndi mukugamba setup kyekigeye bwengenda mu judiciary abanabyabufuzi tebali mu executive siba minister bannabyabufuzi siba MP ba MP sibakola amateeka judiciary gekozesa CID terunningira awo what ndi mukugamba nti embwe ekintu kyonna bw'osanganga abantu bakyakina mu bwesige that's what happens lwaki abantu bakyagenda kuloopa kubanga bw'oloopa yes ayogedde ne ku ky'abantu bennyini abalina opportunities ezisobola okwekulako anti kyeni mu kugamba anti kyegambye era kyekireeta ekyo baleseyo ettaka mu kyalo anti kyegambye kyekireeta ekyo ayagala ajja avuge bodaboda ewa honorable Muyanja Ssenyonga waliwo boomu ya vanilla ng'abantu emukono tebava mukono vanilla n'atuuka ku kilo ngeri 60,000 abantu bagenda ne bapangisa ettaka abantu bagenda ne beewola abantu bapangisa abakuuma vanilla mutemya lwaliiso nagenda kusingi 5 nagwa katale from 60,000 ku 5 abantu ne bagezaako okufuna obutale nga bayita ku nnyanja ekitibwa akimanyi babakubirako amasasi ku nnyanja yo tewali nedda nga bayita ku nnyanja bagende batunde vanilla e Kenya gye bawudde nti bw'omutwala e Kenya ofuna ku bbeeyi kyotegeeza nti gavumenti yenyigiriza no I want to tell you nti ebintu byonna birina kozi yabyo nakugamba wano teri kizibu abantu atukulembera okujjano nga tebalina programu ya byanfuna World Bank nebasalako bwe batuuka awo twali nga tuli bato nga tebanakyuza syllabus nga tugamba ebyobulimi bya Uganda biriko ebirime bye tujjamu ssente twali tumanyi mmwanyi ne cotton Honorable Ssenyonga ajja kubuulira nti vanilla abantu bali balina kutema mmwanyi bayite ki vanilla bamaze okutema mmwanyi vanilla bakafunamu ke bafunyemu kala nsomba kyamula agudde ffe twalimawo ku nkenene tukolena tugamba musiriki
World Bank etomeza government etazina plan mu nsi yonna ng'ebajja ku ekyo ekibadde ekyammwe n'ebalimba mbu waliwo kyebaleetedde ekipya kyemugenda okutunda. Okimanyi nti abantu balunda kujjukiro obunyonyi wabukokokoko simanya mbu obugi simanya nti obugi obuya bwoti asinkwale bunyonyi bwali abupya mbusimanya mbu wangala nnyo era bagago ne batwala abantu ne tugenda ne tulima molinga ne tulima ekigaji ne tulima soya nga ova ku ekyo kyewali omanya nti va ku ebyo byobadde omanyi kino ekirime kigenda kukagaza ku speed nti bakujja ku ekyo amaanyi go mwe gaali okutegeerako mu gaali kubanga ebintu ebimu tubikola nga bijja ne bifuuka nga part of the culture n'ogamba nti omunyankolo omulaalo ategeera nti n'obagenda nti zikole ki ziveeko ogenda nti akati genda olinda embuzi zatamanyi oba genda olunda ki ebyenfuna byebireeseewo n'embeera eno yes ndi mu kugamba mu nsi zonna ezikulaakulanye oba ezirina obutebenkevu gavumenti eba nsaale ebanga muzadde mu kukulembera ffe ne mujja abantu nga yeekulaga jjo nabadde ba documentary y'ensolo omanyi nfuna nnyo obudde ekimu kyezikwagala kulaba nsolo empologoma zagenze ne zituuka awantu nga zaagala kusala amazzi ne zisanga nga mayitirivu kakati empologoma ensajja neyetegereza kanetuuka neebala neyeeba yesooka okurisikingayo bwe yabuuse neebaako weyita buli emu yadde evaawo ng'ejja wano wenyini ku point ono kwe yadde ebuukira najama nti kati kino kikola munsi yonna nekibaita research kuba research ku bintu ebisinga okuvaamu ensimbi atwala obudde bayinza okuwanga eddagala naga nti bamaze emyaka 20 muntu kyo ali private ayinza okuteeka kisente mu research kati bwe kimala okukwatayo mu abantu ne mujja nga mukikozesa gye tulina tekikoze ekyo it has not yagenda ne bagigamba nti abantu mbusiramu nti government tekola business nina ka video njagala kassa ku TikTok yange ka mugenzi Nyerere bagamba babalimba batya naga feno babitujjamu eri meeting za G7 z'oba prime minister babyabufuzi mwaga tubalina biteekamu nagamba mune mu bikonde mulimu lightweight heavyweight ne biki nagamba ogulawo oti economy yo ne multinational ina buli kimu mbwe evuganye nawe mbwe wa heavyweight avuganye ne wa lightweight actually that is sire omulimu kalobozike that is sire tekiriyo kakati fa abatakibala netukkiriza anti okuvuganya hukkirizibwa ogenda okakanaffe twagwa kati ebigwo katudde ewa Honorable Johnson Mayanja Ssenyonga ndowooza tuteekwa kufuna ekituufu tulyoke tusale amagezi bwetya bwe tusobola okukyanganga. Honorable Johnson Mayanja Ssenyonga Harold KAIJA agamba nti gavumenti tesobola kukyejjako kino butereevu evunaanyizibwa butereevu okubeera ensaale mu kuteekateeka abantu babeere n'ebyenfuna ebitebenkedde weewaawo n'ebyobutebenkevu nabyo bitandikirawo kubanga nga birongo. Of course ebyenfuna bibireeta obutebenkevu. Sebo kituufu nnyo tetunnagambako nti gavumenti ebeera ebbali kuba gavumenti yentabiro era buli omu gyatunuulidde yefuga ebitongole byonna amateeka bwe gafuluma yeyina okulaba nti gassibwa mu nkola naye abantu baayo kati bw'obakwasa ennyo ekisa olabira ddala nti waliwo ebintu ebirina okukolebwa nga byakussibwa mu nkola ebyo binenya gavumenti ate naffe eno wansi kati olaba eno enkola ya tekinologi eyajja naye mukulu KAIJA nga bwakugamba eriyo abantu bamala obulamu bwabwe bwonna bali ku social media kwe balya tayinza ayogedde ku vanira bwe bamulima ebbeeyi nekka naye nebimu ku byassa ebbeeyi mu lulu gwaffe twatandika okunoga omuto twatandika okumubbanga ng'oli bwajja okubba tamanyi ne gwabbi oba atuuse okunoga kati olaba batuteekako n'amateeka babawa na budde nti kuno kwe kukungula era ne bakusanga nga wakungudde kale newewuunya omuntu atalina bugumiikiriza ku kintu kye
wa kikaaki era sebo kati mukulu KAIJA vanira yaddayo ku era abamu bw'abamulyamu kati waffe ninayo omwana waffe ku kyaleeka wennyini bamuyita Samusoni Mpalagi n'ekidduka gyo yaguze mu sizoni ewedde naye bameka abagumiikiriza ffe ekintu bwe bawulira nti kati matooke oli ayagala kutandika n'okuyonja amato vanira ng'oyo ne batandika okumubba aba ne bamukuumya Mundu kati era olaba nti obuzibu bu security tasobola ye kugenda kumulima naye waabwe ettaka gye riri ng'oggyeko lino libabbi owulira ndi bakaayana naye ettaka mu byalo likyali lingi naye obutaba na bwesimbu obutaba na bugumiikiriza yo gavumenti gye tugisaba bw'eba egambye nti okay kamera abazituulako babeere nga we bali buli budde zirabe ziwe amawulire mu budde zisobola n'okudetectinga nti omuntu bulaba ono aluddewo nnyo wano anoonyaawo ki ne musimbula mu ofiisi ne mujja nagamba dda nti patrols zikole omulimu gw'okubeera nga weeziri kyova twebaza abo abaakutte naye singa n'omuti yalwanya ennyo bonna ne bafa obujulizi buba bufudde kuba buli mufuna obujulizi bujjamu bino abatabulatabula n'abateebereza nekyo gavumenti olina bwogenda kugijjamu gwe n'oyogera olwaleero ekintu nekitakola n'ogamba nti tiwali muvuzi wa kidduka n'avugiranga ku sayidi ndala n'osanga ate bano gye bagamba nti yefulumira emmotoka bo gye bayingirira naye nga n'owa traffic oba omusirikale ali wali azinze emikono alabira ddala ng'ebitamukwatako. Honorable Senyonga, oyogedde ku nsonga ya CCTV cameras. CCTV cameras ndoza twatandika okuzinstallinga mu mwaka gwa 2020 oba 2019 gye zatandikira eyo. Kwe kuli n'enteekateeka ezaaleetebwa nga ziva mu kiragiro kya His Excellency the President omwali okufingerprinting emundu kakasa nti emundu zonna zirambiddwa n'ebirala bwe bityo. Nandyagadde mu dakiika mu bbiri nga tugenda kufuna obubaka bw'abatulaba n'abatuuliriza. Enteekateeka ezo olaba nga ziina kyezongeddeko ekitegerekeka mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka oba oliawo nabyo bikyaliko ebibuuzo nga betwogedde. Kamera twagala okwebaza nti wezayisibwa nali mubaka era ne zitandika okuteekebwayo naye omulimu ogwo gwakolwako kitundu gwali badde buli mwaka gwa byansimbi gwongerwako kamera ne zituuka mu buli kanyomero n'olwekyo gukoze kuba wano olaba kubatta omwana wa kansala eyali wa KCCA baagera okulondoola nga emmotoka yayise wano bamulabye ono yali avuga naye mu kkooti yafuna obujulizi ng'esinziira ku kamera nti gwe twalabye nga gw'ovuga emmotoka ye. N'olwekyo zirina kye zikola naye tezinnamala. Buli mwaka gwa byansimbi wabeeyo ezongerwako yadde tulina ebizibu by'eggwanga bingi mabanja biki naye wabeeyo ekitonotono ekyongerwako ate abazibeerako bakole. Ekyokubiri buli ayisa pulaani kimukakateko okubeera ne security camera ezize naye nga zigattiddwa awamu oba ne kuza poliisi naye n'oba tozigasse ffe ne mukono waliwo kamera z'abantu zituyambye mu bantu bangi okukwata ababbi. N'olwekyo ekyo tulowooza nti kisoboka. Ekirala amateeka gavumenti geereese ng'aga number plate ezirabika baziyita digito gabune wonna era gatandika okukola. Twali badde nga katuulya buwulizi nti omwezi guno gubaweereddwa buli omu ng'alina ate basookere ku zaabwe eza gavumenti n'ebitongole bya gavumenti kiba kijja kuwonya obubbi obwo bw'osanga twakita bazipangisa bupangisa tipa teziyambye bantu kuleeta malamu naye nga gyeziri naye zikola mu mirimu nga follow up weeri ate bamakinga essuwa nti ba accounting office abali mu control balina obusobozi okuziteeka ku masimu gaabwe nga buli budde asobola okulaba nti eno mulaba gyali ono gundi ali gindi. Tujja kulowooza nti eggwanga lijja bw'oyogera ku nsonga ya emundu ezalina okuba nga ziri fingerprinted okukakasa nti kyangu nnyo okulondoola emundu kye yakozesebwa mu ttemu. Mu dakiika 2 kyolowooza kikoleddwako oba kikoze mu nteekateeka eyo okulaba nga kikendeezako ku ttemu eri ekika bwe kityo?
bayinza okuba nga bakikozeeko naye nga tekinnakola olw'ensonga nti Uganda yeetooloddwa awantu wangi wayinza okuva emmundu eziva e Karamoja, eziva e Congo, kati wateekwa okubaawo okuzuula ate poliisi neeba nga evaayo ne ripooti nti ku zino ze twakutte ze zimu ku zaayita mu mikono bwe ziti era ekyo tulina okukiraba naye nga tekinnavaayo nnyo bulungi naye nga kisobola okukolebwa ne ziba nga zonna zirambiddwa era ne bamanya ani yagikozesezza. Ekyo kyetaagisa nnyo kubanga eggwanga lino abantu abatendekeddwa okukuba emmundu bangi, abatendekebwa mucyaka abayise mu bintu nga LDU ate nga tebakyalina mirimu bwe babasasula akasiimo baakalya dda, kati omuntu omukozesa kibeera kyangu n'olwekyo balina okwongeramu ennyo amaanyi ku nsonga eyo. Nyo tuyanzege honorable tujja kubanga tukuddira osobole okubanga osiibula. Mwami Apollo enteesa ya mwami Muyanja Ssenyonga ntuufu nnyo era byonna byayogedde bituufu nnyo era ddala amanyi embeera z'abantu bonna. Mr. Apollo osuubira KAIJA okwogera ku mukwano gwe road mayor wa Kampala eyogera nti bave ku babodaboda kuba abalonzi be KAIJA komya ebyobufuzi mu nsonga eno enkulu bweti. Ye Aaron Kavuma, media activist wa NRM. Tuyanzege. Morning Apollo, thanks for giving us those people. The deliberations are very, very, very good. Sabit Eric alimutungo bina. Tuyanzege. Uruba kobo. Munagamba nti mwami Apollo bale kuweleza nze salongo gamulenge je kasokoso. Kamera bagula za mutindo gwa wansi. Olwenguzi ezisinga tezikyakola amanyi bagateeka ku babavuganya boka kale naye endowooza ye Salongo ali erudire kasokoso. Tuyanzege abali ku Sol TV lwakadde twandisabye nti message tukomye kweyo mwase muti Apollo nze keroje okuva katwe kabatolo town council Kasese nze nsima buweereza bwamwe bali kuweereza gwanga lyaffe kale naffe tuyanzege ona badda ntereza mu wano nti KAIJA security region na yecho tosola kimujjako mu mbeere eyo sebu mukama wange ndowooza ogenda kubaako ekigambo ky'owunzika nakyo otubulire embeere eno tunagivaamu ogambye nti ebyenfuna bye biviirako n'ebyobutebenkevu obutakola ki olaba waliwo enteekateeka yonna mu byenfuna esobola okukyusa embeera eno. Eyo enteekateeka wantu sigiraba eyongera okuteeka abantu mu byenfuna teriwo abali in charge tebagirina amru watuyinza watuyirina obanga agamba nti Ettemu n'ebirala bino bye tulaba bigenda kugenda maaso nga byongera buyongeza oli ku social media platforms empitirifu gutola bamuse all over the country lwako abasinga okuttibwa tebakola mawulire gajja kutuuka eno mu Uganda bulina ku abantu abataka wansi wa 2 mu bafu battibwa killed abantu abattibwa bavuganya n'abafira mu accident bibantu abagenda noza nga mu kasanvu kakakasa omwaka iyo namba nene battibwa buttibwa waliwo abatattibwa na Mundu ne amutega nampamigo ne bamutta ne bamukuba ejjambiya kati waliwo ab'obutwa abo olusi betamanya gamusebu usa for all many reasons otwa neziri domestic ozaba totalo wabwe ronna olusanga nga luva ku byanfuna basically n'abakyawagana mu bufumbo so kino kya byanfuna okuba nti tebitebenkedde ewaffe mu byenfuna batusomesa bwe ekintu ekireeta violence ekireeta obutabanguko bwe butali bwenkanya mu byanfuna oli bulwabeera n'essuubi teri kintu Apollo lwananganya abantu b'oli nabo obutagwa mu ssuubi n'abantu okulanga abaza abantu bakyawakitibwa mukadde waabwe kwe kuggwamu essuubi mbw akyasobola okubaako kyagaba olwana nnyo okulaba gwe ng'omuntu naawe alaba nti abantu abakwesiga bakyakwiramu essuubi mbwokyayina so obutali bwenkanya mu byenfuna yes obutali bwenkanya bubi mzize nga ndowooza nga nti omuntu n'akwata trillion n'agibba n'akwata billion bwesi n'azibba n'akola ki nabadde ntunula eddwaliro ly'erubowa ng'omukyala ssente z'alina okwawulako miliyoni 100 mwana eza dola njawulo
nga goyita amagoba oyo mbw agenze nazo n'owulira nti gundi atuteze no n'atuteze you know nti by just okusayininga ng'oli ayodde nti kakale gune honorable Muyanja Ssenyonga agenze n'akugamba omwana eyalimye n'amala okulima n'akunganya akasente ke n'agula emmotoka bwe bato wealth bwekolebwa ne bw'obeera ng'oli mu nsi nga gulikuba guno omulembe gwa ddiiru nga ddiiru ze zifuna nga hard work terewarding okukola ennyo tekurewardinga eyo gye tubeera kati buli omu atandika okunoonya kyekyo kyennyinza okukola nenfuna ki sente nga gwasanze nga jjo enjala emuluma nga leero asogula lola y'emmere nsi yafuuka ya ddiiru. It is basically that. Higher Polo, thanks for the show. The government has done its role, but implementation, e.g. corruption. Pastor Henry Sironko Mbale agamba nti kwali wabali kubanga otulaba. Nyola settlement ye contradicting. That is role, but corruption. Because what is government? Dumba Richard Kasese bwera ku boda agamba nti lwaki ebintu ebyo bisinga kubeereyo mu Buganda. Ebigombi, ebijambiya, ettaka, entalo, etc. Dumba Richard sikutegedde ebintu bino bibeera Ettemu liri buli wamu. Agende yetegereza keda mu kibuga aba high profile gye babeera gye bategeera. Niye agenda tunule nyina groups all over the country. Mutemeri Mundu mu crime report ya sembe yene yafulumye abasinga ziri Karamoja. Karamoja sabru. So nti agenda lwakwanti abantu abamuntu bambi chegenti balaba main stream neka twabera n'obulabuli nki killed newe nzija ne mulaga esimu yange ujja kulaga nti abantu bangi tolaga nti awaki buli nnaku abiri mu mbafa kakati abatidwa yes batibwa you know it kuli media so nti ekyo kizo Honorable Johnson Munyaje Ssenyonga eddakiika ziri bbiri siibula abatulaba oba oliawo tuwene ekigambo ekisembayo kubanga Honorable KAIJA atulaze nti oba oliawo ebyenfuna nga tebiteredde kizibu nnyo okuba nti Ettemu nga lino oba n'ebikolwa bwe biti okukendera kyogere mu ddakiika bbiri tukomewo tusiibule era siibulira ddala. Njagala okwebaza abadde batulaba ate ne muganda wange mu studio mukulu KAIJA na bonna abatutwayo obuvunaanyizibwa okuba ku masimu n'okuweereza message. Mu butuufu ebyenfuna kikola kinene nnyo ate n'eggwanga bwe liggwamu abantu abalowooleza mu ddiiru. Kivuddala abantu balowooleza mu ddiiru n'akeera ku nkyapanga ddiiru nyingira ntya mu FDC nyingira ntya mu NRM nyingira ntya mu DOPO oba njitawaanya ntya oba njitabula ntya ddiiru zokka. Abantu baffe baddeyo okukola eggwanga lirwanyise obuli bw'enguzi kubanga obuli bw'enguzi osanga omuntu yabbye biliyoni 10 tuliyoni azimbye agazimbe tewali nabagayingiddemu naye ng'ezo singa zitwengeno wansi ate twongera amaanyi mu scaling eminwe gy'emuntu abaana tubakubirize wampaka abaagala bagire waakiri wali baawo abo bagamba nti twaganyulwa ffe tusobola okwekolera kuba omwana eyasiibye ku nkyanga akanika eyasiibye ku nkyanga ayokya byuma tajja kubeera mu mize egyo gyonna. Buli muntu beera ng'oli security conscious kubanga weetaaga eggwanga lino buli gw'olabye mwekengere naye buli omu yalifubye eggwanga lino tulikuume nga tukkiriza nti lyaffe Mukama yalituwanga ekirabo. Mbeebazizza okulaba ate era mbaagaliza olunaku olungi mu byonna kola ekyo kyolaba nti kigattako. Ffeno tulinamu eŋŋombo mu kanisa yaffe kati egamba ogattako gwe wooli weekubuze ogattako bw'oba togattako okyalina ky'ogasa eggwanga. Zanyo tweyanzege otukoze bulungi Honorable Johnson Munyaje Ssenyonga omukulembeze asinziira mu bitundu eby'emukono. Tweyanze nnyo tweyanzege KAIJA ekigambo ekisembayo. Njagala kwebaza Honorable Ssenyonga mumanyi ng'omuntu ali very progressive mu birowoozo bye era musanzeko nsanyuse nti muntu ogwomanyi nti ali obyekwa butabeera obyekatola waliwo abadde ayagala bokunnopanga nga yewe n'omugamba nti weebirowoozo tayagala kuwa birowoozo so nti as a country ng'eggwanga tuyina okuddayo okuzimbira from the start. Yes. Ne buli ali mu bukulembeze sooka omanye nina ekintu kyenkola nga bula engineer Bosa tinga eri omuntu asobola okunjira omubiri
ng'awulira bubi gwe siinaako Luganda gwe sisuubira kunnyamba singa tetulowooze ku balala nga gwolowooza kati olwalengeeza okulaba wano nti government official swindle money buli wamu woolaba ng'abantu baluvu nnyo greedy okulowooza nti gwe ogenda kuŋŋanya ssente ezitereeza gwe n'obula nti olimba ffenna tutandika okulowooza mu ggwanga nedda mu ggwanga n'abalango we bali nga buli kyoyagala n'omulala akyagala bwe tunaakola obwenkanya ojjaga nga n'okwagala gye kuli ojjaga nga ebyo bikenda mu nsi gye bikendedde gye muli abantu nga waliwo obwenkanya. Tweyanza nnyo tweyanzege